Wabaddewo vaawo mpitewo olwaliro mu Kampala nga bannakyewa n'aba KCCA bajja abaana ku nguudo. Ennaku zino abaana bangi babadde baakomawo ku nguudo kubasinziira okusabiriza. Mu bifo ebimu gibadde misinde gyennyini nga ba KCCA ne bannakyewa bano bagoba abaana bano okusobola okubakwata babayingize mu mmotoka. Awamu gabadde mazika gennyini eri ababadde bakwatiddwa. Obwedda abaana bano bakwatibwa nga bayingizibwa mu mmotoka ya taxi. Eno obwedda bwejjula nga bano bateekebwa mu Costa ng'ebongerayo okubatuusa ku kitebe ky'eggombolola y'e Nakawa obwedda gye bakuumirwa. Abaana bano kitegeerekese nga bwe bagenda okutwalibwa mu bitundu byabwe gye bagenda okuyambibwa okusoma naddala okuyiga ebyemikono. Abaana be tututteko eyo ku Koblin waliyo programs ez'enjawulo tugenda ba rehabilitatinga tumale tubasomesa income generating activities nga okola sabuni ebyo ebintu by'emikono. Abaana bano nga babatwala ennapaaka bafuna obuyambi nga okufuna emmere okufuna ebyokozesebwa mu kkubo nga bagenda. Ffe gwe mulamwa gwaffe gwe tubaddeko ennyo okulaba nti exit eno egenda tambula bulungi nti bulijjo badde bagenda olusiga batabalidde emmere leero tubawadde emmere. Guno si gwe mulundi ogusoose KCCA okujja abaana ku nguudo naye nga buli kiseera bakomawo. Gye buvuddeko KCCA yategeeza nga bwegenda okuvunaana abo abagabira abaana bano obuyambi ku nguudo.